bulungi olunaku olwaleero nga tetunnagira nawala tulina obuzibu obumenyi bw'amateeka bweyongeredde ddala mu bitundu by'e Kampala n'emitundu eby'emirirwano weewaawo kitukakatako ffe nga Media House okulaba nti tubaleetera emiramwa bwe giti nga bwe tugenda okwogerako olunaku olwaleero ogw'okulaba nti community policing yeyongerayo ddala mu maaso awareness okulaba nti abantu abasenguka ku kyalo ne bagenda ne basenga ku kyalo ekirala abantu bano tubalondodde tutya ye abakulembeze betulonda aba LC1 chairman LC3 LC5 abantu bano obuvunaanyizibwa bayina bwenkanawa era okulaba nti kugamba bakendeeza kumenyebwa amateeka ku byalo gye babeera eyo abantu bano aba community tukoledde wamu tutya n'abakulembeze bano ko ne poliisi okulaba nti obumenyi bw'amateeka tubukendeezezaako ddala ddala tutunuulira omupangisa agenda n'asenga ku kyalo omuntu ono tajja na biwandiiko fayiro namba wabula ajja buzina bintu bye ate n'ayingira ennyumba twagala okumanya chairman ow'oku kyalo ono avunaanyizibwako kw'ono omuntu paka wa era kiki kye yeetaaza omuntu ono tulaba bangi abasenguka ku kyalo ne babasaba national ID ne babasaba next of kin contacts ne bababuuzaako ebibuuza ebitonotono and then n'abeera ng'ayingira ennyumba ye naye ate ekyo tekimala era twagala okutegeera roles and responsibilities obwa LC1 chairman atandikirwako omukulembeze eno ddala wansi ye buvunaanyizibwa ki bw'alina okulaba nti omuntu ono azze ku kyalo si mumenyi w'amateeka era bamulondoola ebintu byakola twagala okutunako ne landlord ono omuntu olina ennyumba zo naye ate abantu ababeerako nabo kuyinza okubaako mumenyi w'amateeka tulaba nga of course police ngeze Kampala Metropolitan Police evunaanyizibwa wano Kampala Nakawa Rubaga Makindye Wakiso Mukono tuladala nti ku mawulire bwe tuba nga tulaba abantu be bakutte kangeze bakutte omutemu oba omubbi oba akutte akaana akataneetuuka bagamba nti n'omuntu ono asangiddwa n'ebintu ebisi mu nnyumba amamundu amajambiya ebiso ebintu ebikola bomu how is this happening under our watch omuntu ono abeera atya mu nnyumba nga amenya amateeka oba abaako ebikolobero byakola naye nga tewali anotisinga baneiba buli omu kati asuddeyo gwa naggamba buli omu kati amayininga their business bagamba ebyo tebinkwatako neiba tankwatako sina namumanya I mind about my own privacy and my own life naye ate tulina okubeera nga tuli involved fenna okulaba nti obulamu bwaffe tubugenda matiga tulina chairman Mwami Yiga Musa Lukomera oyo nno chairman eyo Entebbe division B gwe tugenda okuba nga tunyumyako nnaku olwaleero ye mukulembeze omutuufu ayendetanze okwogera ku nsonga eno because abadde mukulembeze for over 20 years and that's the person we have today agenda kuba atubuulira ebintu byalinga edda bikyuse bitya community policing eno kyekibula waawo what are we missing is what we're going to be discussing today. We're going to conversation in our next segment tugenda kubeera tukai number for you to call and be part of this whole conversation. Tovaawo Stella Nate mwasemte ziremu okwaniriza ensonga eno tugenda okwogerako nkulu nnyo okusinziira ebigenda mu maaso mu ggwanga ate bizze byeddiriŋŋana ekiriwo recently munnamawulire omu akolera New Vision ne NAM myaka 55 ekintu abadde akiruddemu nnyo bamukubye amasasi mu nnyumba ye mark that right wabeera namukuba amasasi nava mu bulamu bw'ensi eno and of course we believe the case is under investigation but ebintu bwebiti ebize bibangawo omukyalo oli gwe batira ekyanja mu makaage mu apartment ye era abantu ku social media kati yafuuka nayo kooti naye twalaba abantu nga bagoberera omusango guno abamu nga bagamba ye asikari yayingidde n'atemula omwana ono waliwo omuntu ayise ku gate nga tebamumanyi waliwo omuntu yasenze ku kyalo nga tegamba tebalina na information emukwatako najja n'atuusaako obulabe ku muntu oyo n'ava ku kyalo n'asenguka kwegamba tulaba ebintu ebigenda mu maaso kapo ey'Entebbe mwami mbadde ne mwami Yiga nga tubyogera nga tunagenda ku mpewo kapo eyo y'omukyala n'omwami abava e Bulaaya bamaze emyaka n'emyaka ne bajja wano ku kyalo bazze kwewummulirako bakomyewo ku butaka ate munene omutemu n'ayingira n'abatematema abantu bano abakola ebikolobero bino
tubalondodde paka wa ye gwe atulaba simanyi oba chairman akumanyi gy'obeera ye gwe omanyi chairman oba omunoonya nga wetaaga documentation bakutuba ebbaluwa ya chairman n'olyoka ojjukira chairman kozi abeera wa batumugjeewa but tugenda otunya enkolagana eriwo wakati wa poliisi local chairman ono chairman LC1 then government community omupangisa landlord mwena no program fene tukwatako mwamiiga waji assalamu alaikum njitole bwento assalamu alaikum sebo wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh amina wasuze oti eyo nasuze bulungi mwasuze mutyeno je tuli munange webale kujja ku program yafibuza ku bantu baffe kantandike n'ekiramuso ekirungi nti salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bassebo ne bannyabo baganda bange mikwano gyange abandaba ku lutimbe lwa NTV ne Spark mwasuze mutya era muli mutya mujebale egibakooya mwebale okuweereza abantu bammwe n'eggwanga okutwaliza wamu toyanzege okweyanjula okwo kale nyama yegwe muntu omutuufu gwe twetaaga wali mbadde menya cases wali saga kulekayo ya omusango ogenda maaso kati wa Christopher Okero era still emisango gino giddizibwa mu community abaana bebatematema nagwo omusango ogwo gukyatunuulwa era gukyali mukozesebwa tugenda maaso omulamwa gwo wagutegedde naye sooka otubulire omulimu guno ogumazeemu bbanga ki era obuvunaanyizibwa bwo bukomawa webale nnyo nyabo erinnya nze Musayiga Lukomera ndi chairman ow'ekigungu mu Central andaba ku lutimbe lwa NTV kigungu mu Central kisangibwa mu district y'e Wakiso mu Ntebe municipality mu Gombolola gye tuyita division B oba division B mu Luganda mu muluka gw'ekigungu ekigungu eyo waliyo omwalo era kifo kya byafaayo kifo kya byafaayo ky'Entebe era buli nnaku z'omwezi 17 omwezi ogwokubiri bannaffe abakkiriza mu Kristo bajja okulamaga saidi eyo kubanga Father Raudre Mapel Father Raudre Mapel ne munne Brother Hamas gye baatuukira abaleeta eddiini ey'obukatuliki wano mu Uganda n'olwekyo kifo kya byafaayo eyo gye tusangibwa omulimo gumazeemu emyaka egiwera kubanga nakwata obukulembeze nga mu mwaka gwa 2000 mugumu nendyoka mbeera chairman ow'ekitundu ekyo n'okutuusa olwaleero abantu bakyanneesiga era nze fulaga beera wa NRM alindiridde okubeera nga nnondebwa mu kifo ekyo weewaawo tugenda mu maaso of course tubuulidde ebbanga ly'omaze mu bintu bino and from 2001 I believe okuva 2001 waliwo ebyalingawo ebyabanga nti abantu babyetabamu entegeka oba enteekateeka ey'okukuuma abantu abali ku kyalo okwo bizzenga bikyuka sooka otubuleko byalinga bitya bikyuse bitya era tubitunuulire mu ango kyeno ebyokwekuuma community policing and awareness safety awareness ebiseera ebyo mbwe nayingirira mu bukulembeze ng'omuntu bw'ojja ku kyalo oteekwa okweyanjula ewa chairman ne bw'oba mugenyi ne bw'oba mugenyi wakyadde ogenda kumala lunaku lumu 2 oteekwa okweyanjula era oluusi gye wakyalanga nga akuleete wa chairman nakwanjula kuba mwabangamu ebikwekweta ebiyitamu ne bibasingana muli bantu bameka mu nnyumba bayinza okukusanga nga wazze eggulu bakutwalirawo
gwani wavudde waze eggulo okukyala wozze okukyala obe wa muzaddewo obe wa mugandawo kati nga woba otuukira olumala okubuuzaako tugende wa chairman kwanjule bamanye gy'ovudde bamanye ogenda kumala nnaku mmeka ebyo byonna ebibuuzo nga bibuuzibwa abantu tebeesikangamu abantu nga tebeesikangamu nga bakimanyiira naye omulembe guze gukyuka ekyokubiri obukulembeze bwatambuliranga wamu akakiiko ebiseera ebyo kabeera nk'abantu 9 naye ng'abantu abo 9 bonna bakola obuvunaanyizibwa bwabwe nga kuliko abakyala kuliko chairman kuliko defense kuliko omuwandiisi kuliko omuwanika nga bonna obukulembeze bwabwe babukwata ne babutambuliza wamu naye kati ennaku zino bwe mulonda omuntu akola ku kyala abeera omu chairman buli nsonga yonna chairman yabeera omuwandiisi yabeera omuwanika yabeera ow'amawulire yabeera defense yabeera n'abakyala yabeera buli kimu nga tolaba gavumenti yatwanguyiza nti ebifo yabyongerako akakiiko weekali gavumenti abaabeeranga 9 yatwongerako katuli 11 waliwo special interest groups zezayongerwako ow'abakyala yayongerwako ow'abavubuka n'ayongerwako abalina obulemu n'ayongerwako kati kweyongerako n'ow'abakadde abo bonna abantu batuula ku lukiiko olwa LC ekitegeeza bali abantu 11 naye weesanga ng'abo bonna tebakoze mulimo gwabwe balinda chairman ekyalo kiriko abantu 2,000 ogambye tebakoze mulimo gwabwe ate nga bali mu bifo byabukulembeze batuusa abantu ne batuusa linnya ebitundu ebisinga ekireese omutawaana nti obuvunaanyizibwa babulekera omuntu atya ate naye omuntu oyo gwe babulekera oyinza okusanga si muntu wa buvunaanyizibwa nga mu lulimi olwangu tumuyite kireereese nga talina mulimu ojja kunoonya chairman omusange ng'ali mu zzaala ojja kunoonya chairman nga mutamivu ali mu bbaala ate bano abantu be bakwatagana nabo abakakiiko be tekuliiko n'omu akola ekirala ekirese omutawaana tulwawo okulondebwa niwesanga tumaze emyaka 10 tetulondeddwa chairman yafa yagenda okufa nga n'olukiiko lwafa chairman oluusi twabeeramuko mu bibuga chairman yasenguka chairman bwe yasenguka vice naye naafa vice bwe yafa omuwandiisi yali badde asigala ne stampu mutamiivu niwesanga ekyalo nga tekirina buki bukulembeze kakati obumenyi bw'amateeka buvaawo nze ng'omuntu abeera entebe nina omukisa nti nsangibwa mu kitundu ekiri mu kibuga kati weesanga ng'okujja gyensibuka ekigungu okolereyo ebyambyona ebyo kiyinza okukubeerera ekizibu kuba ffe okugenda ewaffe okutuuka ekigungu tulina road block 2 ne bw'obeera omukyala nga gwe oyimirira okuva wali ku UN awo waliwo road block gy'osooka okusiŋŋaana tolina nnyo kyamaanyi kyeyinza kuyisaamu nti baba bakutulugunya biki ebyo bakola security check n'ogenda oba onaatera okuyingira ekigungu wennyini kumpi ne poliisi n'osanga endala biki ebyo n'obannyonnyola n'otambula n'okola ki n'ogenda n'olwekyo obumenyi bw'amateeka sayidi eyo butono si bw'amaanyi nnyo era kizibu okulya nti omuntu wuno baamusse kizibu okulya nti gundi baamuyingiridde okugjako obubbi obutonotono oli naava n'agenda n'anyakula ekintu ky'omuntu obumenyi bw'amateeka obutonotono kulwanagana gundi yalwanaganyemu ne gundi nga bafunyemu obutakkaanya obwo bwe tulina obutemu obubbi terrorism awo twasimbirawo ddala essira nga tukwataganye n'ab'ebyokwerinda poliisi etuyamba bw'wabaawo ekizibu ekinene nga kiremeredde tulina balakisi zaffe ez'amagye nazo ne zitukola ki ne zitukwasizaako ebyokwerinda ne biba gguluggulu ate abantu baffe waliwo kye bayita community policing tutuula ne poliisi ntufune obudde abantu ne tubasomesa nti security etandika naawe ate omuntu atulaba naye badde nsaba
eno ensonga enagitwale nti kikulu nti bwe bayita enkiiko bwe ziti tugende tuzejjumbire. Very good. Gwandaba eyo ali eyo ku kyalo manyi nti TV eno erabibwa Uganda yonna ne mu nsi yonna. Bw'oba otambula tandika na kumanya ani ali emabegawo. Otambula ogenda mu maaso tunula emabega ani ali emabegawo. Bw'otamumanye ogenda kufuna obuzibu. Oyo yennyini yagenda okukuba kapeva. Oba oli mukyala akutwaleko akasawo, oba oli musajja akutwaleko essimu. Tunulako emabega ani ali emabega, ani ali ku mabbali wano, ani ali wano, ani ali maaso. Okubeera aware of the surroundings. Beera aware ng'otambula. Kakati bw'onaabeera aware obulinzi bwo ebyokwerinda byo bigenda kuba bitandikiddeawo. Kati bwentyo bwe njagala obeere ewaka. Ewaka gy'ositula abamu tuli bapangisa. Muliraanwa we yaani ali ku sayidi eno eya kkono. Ye ali ku ddyo yaani, ye ali amabega w'ennyumba yaani. Abalala ab'omu kibuga osanga omuntu nga tayagala kumanya neighbor yaani. Ebintu ebisinga tugamba that's none of my business. No, you're invading my privacy. Naye ate waliwo ensonga enkulu obulamu buli mu matigga era ffenna tulina okukyenyigiramu. Baganda bange ab'ebitiibwa abali eyo, obulamu bwo bwe bunaavaawo gw'ogenda okuba oluuzinze ekintu ekyebbeeyi ogenda kuleka nga famire ebonaabona. Nga tonnaba kukola kintu kirala kyonna tandika na bulamu bwo. Obulamu butandika butya? Amazzi g'onywa gafumbe. Amazzi g'osenyesa gabeere mafumbe. Lwaki? Ogenda kusenya amazzi nga makyafu ate olwale. Omusujja ogwo gunakukwata gugenda kukosa gukutwaleko ssente nnyingi ezaali badde zikolamu ekirala ekyokuweerera abaki abaana bo. Okukuuma obulamu bwo nga bulamu bulungi ekyo nakyo kya byakwerinda. Awo tuveewo tunuulira ebintu ebiyinza okutuusaako obulabe ku famire, ku ggwe ne famire yo ng'oli waka. Bintu nga ki? Omuntu agenda okuwa matuka wa neighbor gw'otamanyi agenda kukutuusaako obulabe. Bw'anaaba takutuusizaako obulabe gwe nga ku mubiri gwo agenda kukubba nga tomumanyi. Tunuulira neighbors addako ku mukono gwo ogwa ddyo. Yaani akola ki? Entambula ze ozitegedde. Bw'onaategeera nga muntu mukyamu genda obbireko chairman. Chairman bw'onaaba nga takuwuliriza oli oba chairman atali avunaanyizibwa genda ku poliisi. Ng'omwekengedde. Weebale nnyo. Ku poliisi abantu abamu tutuuka ku poliisi n'obulwa ekyokukola. Ku poliisi ewasangibwayo abantu bangi. Ate abantu abamu batya poliisi. I know. Yeah. N'ogamba obanjogere naani? Obanjogere naani? Buuza poliisi ekulirwa omuntu omu bamuyita OC. Yes. Bw'otuuka ku poliisi yingira olabe ofisi ya OC eriwa omubuulire ensonga ye. Ye OC ajja kumanya ani gwagenda okwogera naye ku nsonga eyo awo ku station. Wabeerawo ebintu byonna okulabirako ng'omuntu ono mwekengedde oyinza otubuulirako ebintu emisango bakuleetera emisango ti neighbor namulaba nga waliwo ekitali kituufu ku ye. Namulaba nga ali bwati behavior, character, emirimu, entambula biki byonna okutunira neneekengera. By'olina okutunuulira. Osooka na bino. Omusajja ono omulaba akeera kiro nnyo n'agenda oba omukyala. Omusajja akomawo ttumbi ogenda okuwulira mu nnyumba ye alina byagolongotanya eyo mu nnyumba. Naye ona buli lwadde ekiro ogenda okulya agolongotanya kino ogenda okulaba abantu abamukyalira tobategeera. Bamalawo ennaku 2-3 ne bagenda ogenda okulaba bonna bagenze bonna bakomyewo. Awo obeera ng'oweekengera ogambe ono muntu alabika either mubbi oba mutemu. Tandikiraawo okubako gw'ogamba nti naye omuntu ono byakola tetubitegeera bayingira omwo ne baggalawo. Bwe babeera omwo akyaza abantu ab'enjawulo bajjira mu bibinja. Kuba muganda wange ndaba
waliyo obubinja bw'abantu abaana abakolamu obubinja babaako n'abantu ababakulira kati abantu ababakulira baba 3-4 basisinkanira mu kazigo k'omuntu omu ne bateekateeka emipango kati ogenda kubala buti abo bagenyi b'oyo buli lunaku bajjaawo nga wallahi bateekateeka kugenda kukola bulabe ku bantu waffe eyo mu gombola gy'empangalira mu division B waliyo omusajja yali makanika wa mmotoka bamuyita Kibula. Omusajja oli yali musajja avunaanyizibwa, musajja mukulu myaka nga 5. Abaana beeyita B13 bamusanga bavuka buto ngadde ewaka ne bamugamba tuwe ssente. Omusajja n'agamba siina ssente. Abaana baakuba Kibula ne bamutta. Oh my goodness. So abantu b'Entebbe mmwe mumanyi Kibula oyo mwali mumumanyi yali muntu awangalira mu kitoola awo. Abaana baamutta bumenyi bw'amateeka. Ekisinga okwewunyisa nti abaana abakola emizengo egyo bava mu maka ga buvunaanyizibwa. N'otunulira muzadde we nga musajja yasoma akola omulimu gwa bbeeyi naye nga wallahi omwana ali ku street. Naye nga amanyi omuzadde oyo ng'amanyi nti omwana ali wano. Era akola bwe biti. Nga tafaayo agamba omwana yannema. Tufeeyo ku baana baffe nga tetunnakola birala byonna. Tonnaba kumanya chairman, tonnaba kumanya OSI, tonnaba kugenda ku mulimu, faayo okulaba nti omwana wo togenda kulekera nsi eno kizibu. Ng'ensi ogenda kugirekera omuntu ow'obuvunaanyizibwa. Baani mikwano gye obudde bumala naani aba akola ki omwana? Omwana wo n'ava gy'avudde n'ajja n'abantu 3 awaka. N'otamubuuza nti baani bano? Otyo? Bano baani? Baana baani? Manya mikwano gy'abaana bo. Famire gye bava bavaawa. Kubanga ogenda kusanga ng'omwana wo aleesa ate omwana w'omuyaaye gw'omanyidde ddala nti gundi oyo muyaaye yabula yazaala n'omwana we yegundi naye muyaaye kati ate omwana wo gw'akyaziza era ne babeerawo waka oluusi ne basula nawo. Naye nga tobabuuziza bibuuzo tolina ky'obuuzizza olabye bula abo bakwano ba mwana wange yegundi. Abo bakwano ba gundi tomanyi gye bava tomanyi omwana wo najja n'ebintu ebipya ng'okimanyi takola. Azze n'ebintu ebipya azze n'essimu mpya ya bbeeyi waliwo zino essimu ez'ebbeeyi zino zigula $5,000,000 muzitakola n'osirika abijjeebwa akola ki? Okimanyi nti ku mulembe guno kw'osanga omuzadde atya omwana. Tugete omulemu katono nnyo tukyagenda mu maaso. Twebaza nnyo basponsors baffe Roseform Uganda and Bio Oil okulaba nti bateeka ssente mu program bwe ziti ezireeta emiramwa ate gwe egikuzimba ko negimakinga sure nti munange obulamu bwo butereera ate buli safe. Kati omulemu katono nnyo tukyalina chairman Iga namaaso tweyanziza nnyo okulaba nti basponsors baffe bateeka ssente mu zino programs bwe ziti. Roseform Uganda bakola emifaliso ekugamba egiri ku mulembe bateekamu tekinologiya bateekamu innovation okulaba nti omugongo obulamu bwo otulooto tetutaganyizibwa ne Bio Oil Uganda. Bio Oil, yes, Bio Oil, thank you so much okuteekamu ssente okulaba nti program eziti munange abantu baziraba ate ne babaako bye bategeera. Very informative, educative okulaba nti munange ogoberera. Tulina mwami chairman mwami Iga ye chairman Kigungu Entebbe Division B. Tuli mu kwogera mu community policing, awareness, response, crime, ebintu bino bimenyi bw'amateeka bususe naye twagala okulaba nti tubukendeereza ddala. We tuwumulidde wali mwami chairman. Tubadde tutunuulira ensonga ya tenant ono tusoose ntumutunuulira nga tingoreda ali mu nnyumba abaneighbors abategedde bw'alaba ekintu kyonna nti yeekengera n'abaako gwatemezaako poliisi n'agenda poliisi n'aba OC n'reporting nti omuntu ono ndabyeko embeera gyetali ntuufu mumukebereko. Naye kati tenant ono tuddeyoko emabega asenze ku kyalo mitendera ki oba bintu ki byemuyisaamu okumuregistaringa nga omutuuze kati? Webale nnyo nyabo. Omuntu yenna omupya bw'ajja ku kyalo n'asenga ku njuuyo walisaanidde n'omutwale wa chairman
chairman kyalina okukola amubuuza gwani nze gundi ne gundi oyina abantu bameka boze nabo bobeera nabo famire gyoleese y'abantu bameka nze ne mukyala wange nina abaana basatu tulinawo ne muganda waffe oba tulinawo n'omukozi nakunyonyola kati njagala ompe ku bbaluwa ekyalo ekyo gy'obadde ng'akuwa ebbaluwa eyo kubanga buli asenguka gy'osenguka njagala kumanya obadde mutuufu abamenyi b'amateeka adduka ku kitundu kino n'agenda ku kirala tewali ayinza kumuwa bbaluwa era tayinza nakugisaba lwa nsonga chairman amumanyi ng'omubbi tewali gyagenda musindika omumenyi w'amateeka yenna alina kubeera mu kkomera kyekifo kye baakola abakola amakomera bali bafuzi b'amatwale naye baamanya nti abakozi b'ebikolobero balina kubeera eyowa mu kabula muliro basobole okugunjulwa baterekemu empisa ez'abantu nolwekyo chairman w'ekyalo tayinza kukuwa bbaluwa ng'akimanyi gw'okwata abaana gw'okwata abakyala gw'okuba obutayimbwa gwe mubbi wa ku kyalo tasobola badensaba omuntu afe atulaba yeegate ku mboozi eno era mwami Sebakijje agenda kunterayo ennamba yes ennamba y'essimu bagintereyo bulungi nnyo abantu bakube ndaba messages nnyingi nnyo sobola kuzisoma kati nga conversation egenda maaso naye ennamba y'essimu ejja kubayambako kubeera part of the conversation. Okay. Yes. So mbadde nkugamba nti bw'oba naye ekizibu kye tufunye ekijjawo okuba nti chairman afune ebbaluwa okuva omuntu oyo asenze ku kyalo amayumba mangi amakampuni agagasolooza ge gagavunaanyizibwako wesanga landlord atakyalina buyinza ku nnyumba ye yagikwasa kampuni esolooza ngowa kampuni yavunaanyizibwa mu kuyingizaamu abantu okugobamu abatasasula nga landlord ali awo afuna bufunyi ssente mu banka ne bamuteera ssente ku akawunti ne biggwa ne landlord ono alina obuvunaanyizibwa balina okutuukiriza tugenda butuukako nga nawe obakozeemu ku kyalo eyo era bakutuukirira nti bino kino kibaddewo kino tukitereeze bwe tuti bwe tuti tugenda mutuukako tutunuulire omwogambye osaba ndagamuntu eyo n'omuntu endagamuntu n'ebbaluwa eri up to date gy'ova kubanga oyinza okugifuna ntegeeza nga yakwolwo lw'osimbudde ku kyalo gy'ova nina okutegeeza chairman nti kati ngenda kusenguka ngenda oteeka kubanga oyinza okusenguka n'ebintu bya neighbor bw'oba mukyalo oyinza okubba ebintu by'abalo yensonga lwaki tugamba nti chairman ayinza kukubuuza bw'oba ogenda naki nti ngenda n'ekitanda oyinza okulekanga otugumbudde abantu nodduka n'ogenda ku kyalo ekirala kati chairman tayinza kukkiriza ogende nagwo ekikolobero kyokoze kati chairman ye how do you know ngamba ngenda kusenguka but how do you know that in the same kakati jangu tugende ewo ogenda kusenguka nti obeera wali ja tugende kiki kyotwala ntwala kino ekino nekino nekino neighbor ti ono omukyala oba omwami eno family egenda kuvaawo wano era egenda nze njuwadde ebbaluwa yabike nti ekola ki kyesibula kubanga singa okola ebbaluwa gwe chairman ate tugenda okuwulira nti ono yasenguse yatuta ebintu bya neighbor kitegeeza chairman weekobanye noono ne mubba ebintu bya neighbor chairman olina okwetegereza bye ngenda okuwandiika mu bbaluwa eno byebyo ono byagenda nabyo byamazima bibye awo tugenda kuuma obumenyi bw'amateeka nga tebuli mu bitundu nsobola okusaba ebbaluwa naye n'oŋŋamba nti lindamukko musooke neetegereze osobola okujja n'oŋŋamba nti chairman njagala kusenguka naye ŋŋenda enkya ne mugatofaayo nja kukubira essimu kyemba nnoonya mu kukubira essimu mala okwetegereza byotwala bibyo nze nkwatagana n'abo abakuliraanye oyo alina agenda kusenguka waliwo abadduka nga tebasasudde na rent myezi 3 olina mukaaga abo badduka olusi kiro chairman tayinza kubeera buli wantu naye nga bwe twasoose okugamba nti neighbor ye muntu asookerwako kuba akasimu awaayi wuno agenda
ono tumuwulira akola ki agenda naye omukyala n'omwami balwanagana okuva ku makya paka lwaggulo nga tewali atunuddeyo ne bagati abo be bamanyi ate oluusi ne batingana n'okuttingana abo be bamanyi ampulira obandaba obudde buno omuntu kaalifa ng'oli wa muliraano n'otafaayo kutaasa ogenda kuvunaanibwa musango obumenyi bw'amateeka okutambula nga wooli n'otabaako wolipootinga era okwatibwa kitegeeza wabadde mu kkobaane eri omuntu oyo yakoze eki eyatibwa nga basuddeyo n'ogwanagaba kyamaani nti bigenda mmasibwa neyibba be bamanyi n'oli omuntu nga bamukuba n'otataasa n'otayita muntu yenna abantu baggwamu obuvunaanyizibwa abantu bennyini baggwamu obuvunaanyizibwa era abantu buli kintu ekirungi n'ekibi bakigaana ate olaba oyita lukiiko ku kyalo ne wajja abantu 6 ninga lukiiko olwo lugenda kuyamba buli muntu edda twakozesanga enkola nga bwe tuba twagala waliwo obumenyi bw'amateeka obukolebwa nga tugamba buli muntu yenna awandiika akapapula ku muntu oyo gwalowoozaako gwabalowoozako nti yeyazizza ye mubbi okumalawo obubbi nga tutuula mu lukiiko lw'ekyalo ne tugamba tugenda kukozesa bupapula kuba omuntu ayinza okukaluubirirwa okuvaayo nti gundi ne tugenda kukozesa bupapula wandiika erinnya lyoyo gw'olowoozaako kyayambanga bwe kiti mu kutunuulira obwo obupapula osanga omuntu omu nga bamuwandiseko emirundi 6 emirundi 10 kaakati tuddira obupapula obwo bwewandiseko emirundi emingi abantu abo ntandika okubalondoola entambula zaabwe era awali omu kati wabula muliro weekanga nga omuntu oyo gwe tukwatidde mu bumenyi bw'amateeka n'olwekyo gwandaba ali eyo ng'oyagala okutereeza ekitundu gy'oba oli ye nange nkulamusiza sebo nyabo sebo ye sebo ko oli tukuwulira abadde akutuseeko sorry gwali hello hello I'm so sorry about that. It's okay, tuyongere bajja kubanga bakuba bayitamu. Gwandaba ali eyo. Kola ekisoboka kyonna okuziyiza obumenyi bw'amateeka. Hello. Hello. Nze Robert Mbale. Sebo. Program tuvuddeko ng'ekigenze mu maaso naye mpulira it's a very good one. Thank you. Kakati omwami oyo Sebo. manyi nti bwe twogera wano ne bakyama waliwo abawuliriza puroguramu eno Sebo. Tuyinza okubaawo nga twekengera neiba akomawo ekiro tumuwulira n'ebintu byajja nabyo n'abantu bayogera nabo kakati nze nkeera nengenda ku wayerosi nemubuulirako naye kakati bakyamaani abasinga balina obugambo olunaku lwajja ewa neiba oyo amugamba banayimba bo bangamba li ebintu byojja nabyo ekiraawo okugamba ne bateeka obulamu bwogwe mu kabenje leero oluusi asobola n'okumubuula ti nayiba oyo yazze wange n'abiŋŋamba ati ebintu ebimu tutya tubiraba naye tutya okubyogera kubanga chairman baffe tetubeesiga abasinga baba baagala okufuna oba obuwagizi mu bantu bwena amugamba ono agenda kubeera ajja kumpagira ajja kumpa akalulu kubanga alina ebintu byangambe so ekintu ekyo omwami oyo akyogere nengamba kale singa bakyamende baba bawulira puroguramu eno baleke olugambo okuteeka mu bulamu bwaffe mu kabenje kubanze ekyenjogera kyantuukako kati nze ne bwe ndaba neiba nga nenge gyeyisaamu munaye ntunuulira butunuuzi kubanga segisagala kufuna buzibu bwe nafuna so naye mwebale neyanziza mweyongere puroguramu eyo ndagakyenya mwebale nnyo webalire ddala sebo okuva Embaale bw'atyo okyogerako kyekyo mukulu Robert tukwebaza nnyo okubeera nga kwoli era ng'ogoberedde naye okwewala ekyo kyekiri kye natandikiddeko negamba nti bw'oba ogenza okulonda chairman lekayo byokola byonna genda olonda omuntu w'obuvunaanyizibwa tolonda gundi nywa naye mu bbaala tolonda gundi oyo tumanyiganye tusinganayo mu bibanda bya zaala londa omuntu w'obuvunaanyizibwa omuntu w'obuvunaanyizibwa tasobola kukola lugambo ng'omuwadde ekyama
akitwala twetise ebyama by'abantu bingi tulina abaana bangi betumanyi nti oyo ali mu family naye tebamuzaala awo tulina ebiraamo by'abantu naye toyinza kuvaayo n'ogamba nti ekiraamo kyagundi kigamba ABCD oli yakwesiga omwamiiga ensonga y'ono omwami abantu bakyuka ate nga already bali mu bifo bya bukulembeze. Yes, weebale nnyo. Kati kyengezaako okugamba tuli mu kiseera eky'okweteekateeka okulonda akalulu kaki k'ebyalo. Tunuulira oyo ku bantu abeesowoddeyo londo oyo w'obuvunaanyizibwa anaasobola okukuuma ebibyo. Bannaye abandaba chairman w'ekyalo ono yatandikirwako. Tusoke tukwate essimu. Hello. Hello. Yes, Sebo. Yes, what's the story? Oliko NTV Spark TV. Hello? Yes, hello. Oliko NTV Spark TV, Sebo. Tukuwulira. Yes, Sebo. Obadde oteesa otya twogera ku mulamwa community policing awareness safety crime betuli mu kwogerako olunaku lwaliro tukendezeza tutya obumenyi bw'amateeka. Oh dear, abadde yavuddeko. Oh, sorry about that. Network abatawaanyizaamu. Okay, tugende mu maaso. Abantu abali eyo obukulembeze bw'ekyalo ngeri gye buli nti bwe butandikirwako. Naffe bwe tuba tugenze okuwaayo obudde bwaffe tulonde tuteekemu obwesige abo ab'obuvunaanyizibwa. Chairman oteekeddwa okuba nga oli mukwano gw'abantu bonna. Siba NRM, siba NUP, siba DP, tobeeramu n'abaana n'ebyana. Ogenda kuba oyawudde. Olw'okuba gw'otandikirwako buli muntu yenna akusisinkana mu handling nga handling omwana wo. Ogenda kusobola okufuna information mu bantu abo naawe ogituuse gy'erina okulaga. Ekyo kyayogedde Robert nti abantu balina olugambo kituufu nnyo. Yes. Abantu balina oluki olugambo naddala ba chairperson. Tenga mulimu ebyenfuna kati nga bwe nakugambye nti bw'otuuka ku polisi genda olabe OC yakulira polisi awo wolaze. Kakati bagenda okuwa obuvunaanyizibwa okulire polisi nga bamaze okutunuulira nti oli muntu wa buki wabuvunaanyizibwa era ne bakuwa okulembere banno. Ne chairman oteekeddwa okuba nga oli mu bukulembeze ow'ensonga ng'okwata essimu yo. Bantu bwe bakkubira essimu gikwata oba ssaawa mmeka era genda obayambe kubanga weewaayo kola ki okuweereza. Ogenda kubeera nga olaze ekifaananyi ekigenda okukuuma ekitundu kyo n'omulala n'ow'ekyalo ekirala akole bw'atyo. Ffe abamu tusangibwa ku bitundu ebiringa borders. Oba kale omwami oyo akubye kubanga kati waliwo abantu bangi nnyo abandyagadde okuloopa obumenyi bw'amateeka naye nga batya olw'ensonga z'amenye. Kati abantu bwe batyo waliwo enkola gye mwalinga mwina ey'okubeera nga abantu bawandiika amanya g'oyo omuntu waki ne bawandiika ensonga ne babibawa. Bintu ki ebirala bye basobola okukola nga bakipinga their anonymous. Bagamba nti tebatera kumanyibwa linnya na muntu akiwandiise n'abaweereza oba ebbaluwa oba bintu ki ebirala bye basobola okukola. Otyo. Kakati ekirala ky'osobola okukola chairperson bw'omulabamu ebigambo bw'omulabamu engeri embeera ku lukiiko nagambye kuliko abantu 9. Tunuulira abantu abo 9 oyinza kwogera naani n'omubulira ensonga yo. Kyekiri kye nagambye nti faayo okulaba ani akukulembera gy'obeera. Buvunaanyizibwa bwo okutegeera ani ankulembera eyo gyensula. Kubanga kabeere president alina gy'asula, kabeere mbaka parliament alina gy'abeera, nange ali wano nina gyenva naawe olina gy'osula. Abantu abo batunuulidde. Abantu abo batunuulidde. Tuukiriramu gw'osinga okulabamu omulamwa kubanga ffenna tetufaanagana. Omugambe obuzibu obuli wano buli ABCD naye bw'onaabeewala obwewazi noga sijja banyiga. How do I keep anonymous? Nti kali sagala bantege n'ensonga njagala giwaayo. Toyagala bakutegeere. Oyagala kuwaayo ensonga. Naligambye nti twalikozeewo obusanduuke ku byalo byaffe. Omuntu mwayinza okutwala ekirowoozo kyakasanduuke ka ssente ntono era buli muntu akasobola tekasukka $5. Tuteeke mu centers ng'omuntu asobola okuwaayo era tubugulewo buli wiiki eyo ku byalo byaffe tusobole okuba nga tulanga
ku bizindalo nti bannayo omuntu yenna ayina ekirowoozo oba ayina omumenyi w'amateeka gw'omanyi oba kino nekino twala ekirowoozo kyekyo mu kasanduuke kaffe kasangibwa wano bwati ne bwe wati tujja kujja tubeere nga ffe abakulembeze tukaggulawo buli wiiki tutandike okulondoola abantu abo be mutugambye tutandike okulondoola abantu abo tutuuze n'emisango egyo gye mubadde muloopye naye ndowooza kyabeere kirungi ng'oloopye musango n'ojjira ddala ewa ssentebe n'omulaba n'oyogera naye tulina bassentebe abamu nga tebalabika ng'ovunaanyizibwa we buli mwabo bawamba ba chairperson naye nga tosobola kumulaba era okumwasesinga oyogere naye nga kikutwalira ebbanga ddene laba vice we bw'oba tulabye vice we laba defense bw'oba tulabye defense gende ewa n'abakyala abantu beninza okurekomendingako nekugamba nti kino kiriwo ekine bwekiti abo oba tobalabye genda kumuluka waliyo chairman ow'omuluka pulezidenti waffe ow'eggwanga yateekateeka bulungi obukulembeze nti tutandikira ku 1 ne tubeerako n'abantu 9 abantu 11 ne tugenda era ku 2 era nayo waliyo abantu 11 kakati ate ne tugenda ku 3 era ne kkooti bwatyo bwe yazitegeka nti LC1 LC2 LC3 paka ate ku chief magistrate. Okay, nga tumaliriza Kampala Metropolitan Police evayo ekwata emisango buli lunaku era nebeera involved mu byalo naye abantu basinga okukwata bagenda banoonyerezaako abantu bano nga tebamanyi gye bava nga tebabamanyi era ne ku kyalo nga tewali abamanyi golowooza tukole tutya okulaba nti tukigonjoola ekyo? Police Kampala Metropolitan abantu ekwata omuntu bagenda omuzza jaziriza omusango ne baga nti abadde asulaawo ng'ekyamazima abantu bagamba tetukola ki tetumumanyi kati ekyo kivudde ku balandi road tebanjula abapangisa omuntu ajja n'amugamba nina ennyumba yazane meka ya mitwalo 10 n'amugamba yingira as easy as that. Chairman tagenda kulambula ebitundu binene bye tukulembera toyinza kumanya buli muntu naye balandi road abali eyo mutuyambe okuziyiza obumenyi bw'amateeka oyo omuntu agenda kuva mu nnyumba ye gy'asulamu ajja akutuge kituufu ate nkubanga n'omuwadde ennyumba olw'okuba oyagala emitwalo 10 naye naawe tomumanyi kati mufeeyo okulaba nga mwanjula abantu abo eri abakulembeze babawe ebibuuzo abatali balungi tubabajjemu tubatwale waliwo ebitundu ebimu ebisiŋŋaanibwa ku myalo nga kyenkulembera kitundu ekisangibwa ku mwalo waliwo abantu nga tebalina gye basula nga basula eyo mu mbalaza abo abantu tubalondoole tumanye asula ku lubalaza naye mukyamu kwaliwo abasula ku mbalaza abo ng'ekyamazima yalemererwa okufuna waasula naye nga si mukyamu wali gye bali abo abantu ate ne mubaabo abasula ku mbalaza nga bakyamu era ne wabayo n'abasula mu mayumba nga bakyamu nolwekyo tufeeyo okulaba nga tulondoola fe abakulembeze bawadde obuvunaanyizibwa era nga tufuka bavunaanyizibwa ddala ne tulondoola tusobola okukuuma abantu abatukwasa obuvunaanyizibwa obwo twemulugunya nnyo n'obusente era kakati abeero si tetusasulwa lwaki oyimirirawo ng'okimanyi togenda kusasulwa waliwo abantu emisango egibaawe netubeera surprise netubeera shocked kati ng'omusango gw'omwami Okero oyo abantu balinga baga omuntu yalabika talina buzibu yalinga ayagala nnyo nga n'abaana azannya nabo wafuluma n'agenda n'akola emirimu gye. What is that specific thing we are missing out ku bintu byonna byetwogedde? Golowooza kiki ekyo? Kakati kye tulina okumanya nti abantu baggwamu omutima ogw'ekisa twekengere buli gwe tulaba gundi oyo ng'ayimiridde nnyo omumanyi ne bw'oba omumanyi kati olwaleero Okero oyo singa yeekengerwa ku ssomero gye yali agenze oba olyawo teyali tugumbudde baana baffe naye buli muntu ebyokwerinda buli lwolekawo gaapu eyo gaapu yennyini omulabe mwayita n'akukosa okimanyi obadde okimanyi nti olwaleero tokyalekera muganda wo mwana n'obeera seefu either ayinza omusaddaaka ayinza okumukwata naye nga wa luganda lwo tetukyayagala na kukyaza olusiba nganda zaffe olaba nga tokyali seefu abantu bagwamu emitima egy'ekisa
N'olwekyo tufeeyo okulaba nga buli muntu oba muganda oba ki oba maama oba ani oba taata ng'omwekengera. Bw'otaamwekengere ono anko wange yagenda okukufera. Nga tumaliriza njagala nnyo abantu kye bali mu kukola ennaku zino bakozesezza tekinologiya bakozesa amasimu bw'oba nga tosobodde weewaawo kutuuka wali wennyini omusango oba omuntu gwe weekengedde balina kye bakola ekikyamu bajja essimu ne balikodinga olwo omwami eyalikodinze omusajja yadde agezaako okukwata akaana akato n'abalikodinga n'awaayo akatambikaako as evidence. Waliwo edda n'obumenyi bw'amateeka bwe tuze tulaba nga essimu eno erina kyetaasizza ngolooza tungere tutyo gikozesa obulungi. Yes, bassebo ne banyabo baganda bange bebitiibwa abanda beeyo. Katonda yatuyamba tekinologiya n'amulinyisa tukozese essimu ezo okuziyiza obumenyi bw'amateeka naye ate tutya kwata ekifaananyi naye ate n'okutaasa otaase kuba yakwata ekifaananyi ky'omwana oyo singa yaleka ne bamala omuleepinga yali badde atuyambye. Kitegeeza kwata ekifaananyi ofune obujulizi oluvannyuma yanguwa ogenda okola ki otaase. Naye omuntu akwata ekifaananyi nga batta omuntu era n'alekera n'agamba akasita nkutte ekifaananyi. Omuntu akwata ekifaananyi nga baleepinga omukyalo oba omwana n'amala omuleepinga bulungi nnyo n'awayo akatambi. Kakati oba toyambye oba oyambyeko okufuna oyo eyakikoze naye oli omuntu akoseddwa oba tomugasizza. Beera n'omutima omutaasa okujjako ng'olaba nti obulamu bwo buyinza okubeera mu matigga ng'abantu abali mu kukola ekikolo ekyo bangi banakutuusako obulabe naye ku ddakiika eyo kiweereze abavunaanyizibwa tubeere n'emikutu egitugatta ku kyalo. Kati ffe tulinayo omukutu eyo ewaffe baguyita kigungu ye yaffe era bannakigungu abali eyo abatana bakugenda ku mukutu WhatsApp. Abantu wetubeera bangi ono watabaako oli abaako so buweerezaako obubaka bangi abanguyirwa okukola ki okulaba obubaka obwo. N'olwekyo tukozese enkola zonna okulaba nga tukuuma ebitundu byaffe. Nga tumalira bubaka ki bw'osobola otuwa gavumenti policies bannange tukole tutya? Omukulembeze w'eggwanga naye yavaayo nakatiriza nti community ekwataganira wamu ne community police abantu b'okukyalo bakwataganira wamu ne ab'ebyokwerinda b'oku kyalo okulaba nti bakuuma emirembe era bakendeeza obumenyi bw'amateeka naye kikkaatiriza. So tugamba ki nga gavumenti ogigamba ki n'abantu abalala abatulaba? Nze ngamba nti gavumenti eyongeremu amaanyi mu kusomesa abapoliisi ekyokukola. Abapoliisi omutuukako ng'olina obuzibu n'agamba mpa amafuta ate oluusi toze n'amafuta weetaaga buyambi. Nakubuuza waliwo abantu abali mu kubbisa emmundu nakubuuza emmundu za kika ki? Kakati ebintu ng'ebyo eyongera okusomesa abapoliisi baayo okulaba nga basitukiramu. Abantu b'ensingo bempa credit mu ekyo b'amagye kuba amagye ab'amagye bwe batuuka ku bano bakubira akasimu basitukirawo era bafande mmwe mbebaza okubeera nti musitukiramu ne mujja ne muyamba ekitundu. Bingi nnyo bye tuyitamu nammwe naye ndaba nga muyambe poliisi eno oba mugisomesa enkola yammwe. Ate munaye baleetangawo enkola nga batuwa ennamba z'amasimu ez'okkubako okusinza ku kitundu ky'oli. Okuba ne poliisi wange ennamba z'essimu. Poliisi ogikubira n'essimu n'etagikwata oba oli n'agikwata era n'otayambibwa. N'olwekyo ndaba nti abakulu abakulira amagye muyambe poliisi eno okola nga mugisitula. Mbeebaza okunkyaza n'obudde bwe mumpadde bwa muwendo nnyo eri abantu baffe nange kennyini ng'omuntu. Nze chairman Musa Yiga Lukomera nesimbyewo ate era nyongera okuweereza abantu bange mutendera guno ogw'owansi ku byalo byaffe ekyokukola nkimanyi bulungi. N'olwekyo abantu ekiseera bwe kiba kituuse mutwesige. Nzikiriza ntumire ku bantu bano akadde katuweddeko gibayise mbwangu babiri. Ntumira abakyala bange mwenna gye muli abantu bange ab'ekigungu mbaagala nnyo Katosa